kamera zinaano ka box kabato kuwa ba kamera ako n'abantu abasooka bakunganira mu maaso tukya bunaba ba ku stage awo nga kati awo kamera zigale zifokasinga nnyawo nekaze ekivulo ekituufu oboya nga okibala kibalira mu box okwata ka calculator n'ozooka yebuuza bataddemu mmeka nsaasaanyiza mmeka abazze baliflectinga ne sente ezizze okay ekisooka njaga okusalutinga you can for example show yasa egenda kujjula nengo jagazange etundu ly'abantu abasinga agenda ogende wasa saa muyimbi mulungi alina music omulungi alina yiti eziriwo weziri nena akasaya aka politics tokalulinga awo tukwanga kagenda contributing ku kololo okujjula saa ogende kololo ye yayitawa kwa bagamba kiri political nacho ekiri political naye olwo bulungi bwenze ekyo kankyewale leero saa muganda wange mukwano abayimbi be Kampala abasinga olwokuba nti regia abayisaamu eggaali abasinga tebaabaddewo nabyeko abe Kampala abo nabyewo Nina Rose nabyewo Fefe Busi Lydia Jasmine tali mu federation ne Levikson mukulu teyazze mukulu wa federation yikiseko ddala ola yagana kulinnya wannasanga ninga mukulu yayimba nagamba asanyusa abantu big size bebe cool amagezi genkuwa Serena ne Sheraton tozibuusa maaso kololo gikole ne itaba 15 n'obukadde obusatu ojja kukola ssente naye eno mukyebi abiranga bingi buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde gwa Focus TV thank you so much onyo kubeera ngolaba onawo sinzidde tulaba okola kyamaanyi nnyo olunaku lwaliro neyungiddwako munywanye wange ono Maijo Mayambala Joseph owa Maijo Events ibaka leo tetuze kulwana government leo tuze nga Maijo Events lero sirese wa Nup ne wakati ndi wa Nup yes lero sigwendese lero sirese wa informal sectors platform for information wa sigwendese ndese Maijo sebo Maijo Events leo tuze kulwanisha government leo tuze kukogera kuya byano Maijo Events njagala nnyo obuze ku bantu ate bale mukwano kwa emoshi Omaye twava mukalulwa nga tulina ebiwundu bingi. Yayitawo. Nalinda idde endongo Jeso nyiwamwe omwaka nga mulamba. Kwa nalina sembo teke endongo 224. Mukwana kwa emotion nga tuzuku mayamba tusulawo kitone kyaffe. Era sebo nzikiza ntegeeza abalabi ba Focus TV nti ngenda koza omwezi 3. Lido Beach. Tugende ku beach party. Tugenda kwa launching officially party yo. Okay. And ndongo egenda kuba every last Sunday of the month. Tugenda kwa tostinga tugende ku beach party egenda kuba nga ku Lido Beach. Kansala ya nga kwali. Tugenda kwa tujilaunching nga 3 May. Okay. Muje bungi ba DJs band, live band, beach games zonna weziri ebyo okunywana ebyo nga 3 May which May? Nga 3 August nyina meter May. So August ono nga one ini gwe tulimu. Ye edition esooka. Edition eri launchinga. Okay. Ndongo ejja kuwesekanga. Tugenda ku beach. Lido Beach. Tulie ekyennyanja tukyakale live band ejja kubanga oba DJ bajja kwate ejja kuba na editions ezenjawulo. Okay. Tujja kuba ne reggae edition, tujja kuba ne boat cruise edition, nebira bingi sijja babbirako kati kale omukulu Maijo ono simulesero kwogera ku ekyo obule ensonga enkulu emuleseza olunaku lwalero tunatunulira ku bivulu naddala kino ekyakabeerawo ekya leigi ekyabadde koolo omukulu agenda kubatemera statistics zigamba ki ate era waliwo ne narrative ezivugirwa kusaawa zino nti abakulu balinamu okusomba abantu obbaleeta okulabisa
nti ffe wano mu Buganda oba mu Kampala wano tetukyalina artist asobola kuba bifo binene bwe biti wabula bo be bakisobola nga bakulembeza omuyimbi nga Reigi. Tugenda tutununayo yonna eyo ate era we tunamalira show ng'otegedde kuba ono omutegesi wa bivulu era ebivulu bingi byatukolerako. Ndine munjogerezeganya naye okulaba nga babawo ku show gye tukola mu maaso awo inshallah. Maijo sebo nkwaniriza kaya muganda wange nga bitala ebya munywanyiwo Badru Kasirye. Munywanyi wa Badru Kasirye nade nakava mu buliri tekakawo Dr. Kazibu maye ku Lwomukaaga ku Lwokutaano ku makya nteranyo tekako Dr. Kazibu musajja wange n'asooka mpa ku analysis y'ebyobufuzi nga biba bitambudde gwe. Yes. Nga ba breaking amawulire makona ali bubi Badru afudde kyamazima kyankubya wala kwa Badru nakwezo na 2023 2024 yes abadde musajja wange nnyo bale nga tukola akasa MMX twako na batera okola kusanyuka TV sajja wange nnyo nga ntera okubawo ne twegeyageyamu twesanga mu parking ne mubuuza bwe tunyumya ngejade producer entertainment shows esinga obungi. Yes. Yene kafuko nga batana okwandolinga obulangolango obwo obusinga ndowooza obwa entertainment ne shows za entertainment. So twali tutera nnyo okwesanga mu bivulu ebisinga backstage n'okwesanga naddala ku next media. Okay. Amasanga nnyo tuwayawaya kiki akuzaamu amaanyi kiruma nti ku myaka emito bwe gito manyi ffenna Katonda we tuba ekimu ku bye tumusaba ku nsi Katonda mpo obulamu obw'emirundi esatu bonna mbuyitemu obadde obulamu bw'okuba omuto mpaako obulamu bw'okukula nzaale mbe n'obuvunaanyizibwa mpaako n'obulamu bw'okukaddiwanda naye ku myaka nga Katonda agenda atandika okukusumulira kw'emyaka Badru gy'afiiddeko gye badde emyaka mito egya Katonda watandika okuggulirawo otandika ensi ogiraba n'ogiyiya n'okutandika okubaako kyokola ekyamaanyi n'agenda ina ilayi wa ina ilayi kitalo nnyo ddala omwami yaziikiddwa Allah akumuze mirembe ne muganda makona saa Katonda akusobozesa osuuke Isaac Ndamaje oyo wa social media amukuba n'abadde behind social media handles za next media akantu akanumye later on nakalabye kiro olwo video akatambula wakasatulatinga bamaze okujjamu kyenjagala okwongera okutereeza omusajja owa Alex ye yavudde mu leeni ye n'alumba bano engeri polisi yamaze n'ekikakasa balumbiddwa mu leeni yaabwe oli n'abakuba bwenyi ku bwenyi. Akanumye kabadde kano nti olwo video yakwatiddwa bannayuganda tuleese nnyo omuze guno ogw'okusooka instead of okusooka okulaba engeri gye tutaasaamwe twagala nnyo content info kyokutaasa omuntu we abantu bonna bakomezi ne bagamba naye omusajja akyassa ng'omulaba Kasirye ngassa akulaga alwana no abaka omukaagu bakabubasi instead of getting oba mufunewo ka boda kale wadde emmotoka tewali atosooka ogire nendabawo nendo engeri endala ng'olyagamba nti poliisi manya tekkiriza tebakikiriza babagala balabe kati ebyo aneddanze nzikiriza omuntu bw'afuna obuzibu ekintu kye tuyita first aid tetulina kubaako excuse yonna netugyewa buli muntu yenna alina kyosobola okukola kikole. Uganda tulinga Bulaaya gyoga nti ambulance zijirawo mu bwangu police egenda kugirawo mu bwangu the only time police we reacting ngeze kuba munnabyabufuzi awedduka ebisigadde tukirize nti tukyali banafu mu byo n'olwensonga eyo omuntu aba alaajana I think priority esooka yandibadde ataasiddwa atya emuva ku ataasiddwa atya musobola okulowooza ku birala naye nga kitalo nnyo kya muganda wange kitalo nnyo saa Katonda asasire muganda wange makona ayongere okuwona kwa bonna bano abadde bato nga bali mu myaka egiri promise ate makona ekyo kirala Katonda abasaasidde n'aba breakthrough makona avudde gyavudde makona in the same week yali akafuna accident ku motoka ye era yatwamulabako ku musajja tungamaanyi gakoze ki gamwedde nolabanga ekintu waliwo ekintu oba ekikulondoola so tusaba Mukama amuweeyo ddala abaana ng'abo abato bambi kuba mbitegeera ffe tutobye n'ensi mwana n'ensi otandise okukwatako ku Katonda tekirumanga Katonda kubanga atandise okukwanukula by'ozoola kuba abantu abasinga bakula addo breaking the through ng'oli waggulu ne batamanya haso zino naye haso z'obaamu wansi wano kati abaana ba TV emirundi gy'osanga gye yakolera wano n'atayiza wano emirundi gye yamala ku mpewo nga tewali amumanyi terinaamusasula naye Katonda n'abaana n'akwa breakthrough notuka ku level nga nti wali olengera mu distance bakumanyi by name and face osobola okuinterviewinga the biggest brands ng'okolera on one of the biggest brands mu nsi ekizibu nga ekyo nekigwa kitalo nnyo naye kasee Katonda family ya mugenzi agisaasira ne NBS family katonda abagumye buli kimu kitambula bulungi ensonga eri mu ddiiro Reigi nakulabye nga
opostinga ne ngamba mukulu talutumidde mwana ayagala atuwe analysis eva omanye ebintu by'ebivulu bino bizibu ebivulu bina face bbiri ze mbadde bundongo naye olaba ebivulu bingi abantu bye bawaana ku TV ne ku radio naye nga abadde n'omutegese eggulu olimu ku mulyango pressure ejula mutwalaganya so sometimes oluse ebivulu bye mbasobodde okugendako nenange nenekwera personalities etali yakulina ku TV nakola ki ngenda era so Reggie wa last year olunaku lyatuukawo naye little bit busy naye mulabira ku mutimbagano na social media sasa olagenda nobati yali amutegese nobati events shona etambula bulungi mu kamera ne mbifaananyi newankadde behind closed doors nawuliranga oba share yaggwanga enyumye mu kamera nga ensawo ya promote esigadde erimu ebituli washe egenda okugula namugana ge nobati ng'abantu bazze ate n'osigalamu ate obuzo tulina buli bumu ekivulu ekituufu si kye kino kyemulengera ku stage kivulu ekituufu si kino kyemulengera mu kamera kino kigambo kyoterayo drone omanyi Uncle Eddie Sendi oyo nina ekigambo kyendamuyigira ebintu bingi bemuyigirako mu ndongo nakiyigira ku ye yagamba ekivulu ekituufu kibaali mu box bwe basololeza Sendi ku stage si ku kamera kwa kamera kwa kamera zino ziraba buli kivulu ekiri mu Uganda onakwajakoza nga kirina media house nga 2-3 eziba zisponsorings ekyokuli kamera zinaano ka box kabatera okuwa abakamera ako n'abantu abasooka abakuŋŋaanira mu maaso kati awo olusi kamera zigale zifokasinga nnyo nekaze ekivulu ekituufu oba oyanga okibala kibalira mu box okwata akakaliculeta n'osooka yebuuza bataddemu mmeka nsaasaanyiza mmeka abazze bareflectinga ne sente ezizze ekisooka njaga okusalutinga Rage nga sinagenda mu ezo details zengeno omaliza nazo for the second consecutive time apaintinze image ennungi eya brand ye nti he has a bit of pulling crowds era apaintinze image ennungi nti he is still the command of Western Uganda kijja mu gundi ya music nabadde Kololo and I thank God nafunye omukisa ogulambula venue yonna nenjirako nenjetegereza nendaba engeri gye yakulamu okujjako entaanya ettamenvu I think sente ze bataddemu zakomyewo Uncle Abitex naye tawaddeyo musajja wagera akanga mumanyi olunaku nga show iyo nga tozze naye nga mumwagizi naye Abitex bulungi ku show nga zzenga naye mumwagizi nga zokulaba naye show leebe eyiye muba temusobola kuba bulungi lwali naye naye okujjako entaanya ettamenvu I think sente ze bataddemu zakomyewo endongo yaffe ennaku zino abantu abakola watuuka ogudumane mu ndongo abantu abateeka endongo in the early 2000s abantu abali mu ndongo mu myaka gy'ekyenda awo nga giggwaggwako mu myaka gy'e12 paka nga 2013 2014 around awo be bantu abakola ku kye tuyita gudumane mu ndongo kuba ekisooka endongo by that time tealina regulations nyingi abayimbi baali bakyali balayisimuko abasinga nga n'ebintu bikyali byalayisimuko kyojakoza nti endongo y'emyaka 15 emabega wali osobola ofuna production ennungi ku milioni 2.25 nga production ya milioni 3 eba nsajja today production entono nnyo etandikirwako kati ekuba grounds nga Kololo grounds nga Cricket Over ojakoza nga eri milioni 5 kudda waggulu ojakoza nga production ya Rage eri wakati w'obukadde 7 n'obukadde 10 production yokka tonalanga tonasasula KCCA tonasasula security tonagobera the logistics ezigobera ngo pangisa venue take away 1000 tent houses eba VVIPs kuleeta butebe barriers security bakoza bakuyambeka ku mulyango ba Asha bati production yokka ngeri wakati w'obukadde 7 n'obukadde 10 kwa kati Reggie akozesa Steve Jean and you all know Steve Jean is a good guy kyakola akimanyi naye wa bay so endongo emyaka 10-15 emabega myaka nga 15 emabega yali mu good money endongo y'ennaku zino yes abantu bayinza okujja naye tekyakola good money nga ndongo yali bwe yabanga nkyogenda okugattako ekiteekeddwamu nekyosigaza yes omuntu osobola okukolako amagoba naye kizibu osanga kati abasajja ba Abitex bakola ngedde amagoba agakola na 100% nti atadde obukadde 10 mu ndongo n'asoloza 2.5
Naye kati olunaku lwayo osanga ekivulu ky'oteekamu ssente n'ojjamu ne 50% profit tugeze nataddemu obukadde 2 nsolozezaayo ebisatu kizibu awo kwa olunaku lwayo ekivulu kyonna nga okyaginga nti wakati w'emitwalo 25 nga kikukete ovulugogo oba kololo okussa ekiko enoga nti sente zentaddemu zikomyewo ekitole nnyo abantu omutwalo kapasite ya lugogo eriki bateekuba nga bayingidde bw'oba ogirese n'otalekamu bujogola ifinga osobola oginyigamu emitwalo 5 egy'abantu naye mujjukire olunaku lwayo nti stage n'obujogoli bye tuteeka mu lugogo n'ebbalya na biki ojja kwesanga nga tusigaze emitwalo ng'ena oba 3 egyawa naawe ebivula ebiseera bimukubirako enduulu byenatulirawo nga mukubirako enduulu biteekwamu abantu wakati w'omutwalo gumu n'ogumu kitundu ate nga kikoze nnyo infact nebimu byemuwanje zitulira ebivula ebimu byemuwanje nga kibaddeko abantu nga 5,000 naye ate 5,000 bakuŋŋaanira awantu mukamera bafaanana bulungi bwebaka bwe bakuŋŋaanira awantu bafaanana bulungi naye ate kati gwe ng'abamanyi sente omutegeezi ataddemu waba tewali magoba awo miranga na biwoobe so tukitwale nti ne Rayigi Sazino yalina likodi ya kololo was ever done that likodi ya kololo kuba gwe wabaddeyo ejjo Shahidi Kenzo yes Shaya Rayigi ne Bato jukira Bato ya Shiba ne Cindy yes amayandi bagiruling out I think ebyo ebivulu bisatu Shaya Bato ya Shiba ne Cindy Shaya Rayigi ne Dikenzo Festival I think zakoze bulungi okay kwa mujukire ne kino mu kololo abategeka kololo they use like a coat of kololo tebasobola mu olino space bateeka emikolo abasirikale bakumbira mugulu pande mugulu sawa biki all barriers and everything we biba the ceremonial party ya party ngene mu gardens wasigala wakalo party ya video natagala kwenyiga eno mchimo Yesu kwesudya biki yagala natula so party ni emikola abasinga gye bakolachi so capacity eri mitwalo ng'emeka wobo gigiza no kololo kyemmanyi bobosazeewo gikubanga bwe erina okukubibwa nemitwalo gy'abantu abiri gisobola ojjawo osazeewo gikubanoga te njagala tunuuliremu Shaya Rayigi mu ngeri bwetu ebintu bingi ebize byogerwa nti besides other artists aba wano mu Central oba baze bakolerawo mu bifo bwebiti ebinene Rayigi mulimu embeera ya baasi baasi etera kuba mbi mu ludda olwaffe olw'ebyobufuzi tuwasombya abantu n'ogenda nabeeka abalole ng'abantu beeka abalole ne bakoiginowalinga oba n'ogenda nabimbantu ne bakoiginowalinga naye baasi mu sisitimu y'ebivvulu kwekivvulu nga begambye gate ekivvulu ekituufu gate wali ku gate tolo we basasulira bwe mba nina kapasite ekunga abantu bange 10,000 oba 15,000 ne bajja n'emitwalo 2 ne bajja mu Busogeeri ze milioni 8 kuki ku bastolo wali ku gate mbanzi siseyo ekitegeeza mba nkendeza ku kiko expenditure nalo Shaya Rayigi nagenze I think the codes were organic okay codes isoka za organic ngola banyankole banne banji baze bishashe byadali yana biwawo birigita bita webiti ngabize kuwagira the codes I think were organic ngabe gambi sijaga nti yalina likodi y'ekivule kikyase omanyi ninabe nengedde beerimbalimba eyo ku mikutu yalina likodi y'ekivule kikyasinza okujjuza I think yafunye abantu abamala representable okudefendinga brand ye nate si yakyasinza okujjuza no ekyo sikanya na buli akyogera kwa mukyali Shaya akyalenga eya 2018 yaliwo busaabala awatali baaliya awatali exaggerated stage normal stage kwa olunaku lwaleero stage yokka Steve Gini gyaleeta stage za Steve Gini enaku zino eri out of the venue I understand stage ya Steve Gini yokka gyakuwa mu kivule eyo gyolabe roofless amatala ki esobola okulya out of the venue 1,000 seater tent nayo neryako kakoota ka venue okutegeera ba VIP abana abala basasudde 5,000 2,000 kabali akambatyako nayo balyako koota nesanga ebitundu like 5 ku 10 ebya venue because eki babisaze nesanga ekifo kyobadde obalira abantu emitwalo 5 ba VIP batuteko party ya chemu bana ab'etaano emuteeddewo butebete batuteko party ya chemu
ne stage olwokweba ngazi yetaga backstage yetaga kiki nga naye tuddeko party yayo so nze nkozeyo kubiri ebivulu ebyaliwo nga nezo exaggerated stage teziriiwo kivulu kya Nwaji kyaliwo nga stage ya box eya bulijjo yetuwanyidde Keketovo negalamira emisinde ku ttaka zikyale nga zaaliwo abataziraba 2018 nze ebivulu bibiri ebyo nkyabisoma bweti kyale nga 2018 ne Nwaji nkyabawo ekisooka kuba bakuba venue nga teziri exaggerated tezisaliddwamu kantu konna teziteereddwamu VIP eri exaggerated erimu tent erimu bali eriko red carpet biki teziteereddwako stage nene erya bunnome esalako biki normal stage ngoma neseka wali Maijo omanyi ensonga ya events enjoya tugitemedema twogere gitegera bulungi when it comes to league engiri gye yakozeemu n'engiri gy'ateekateekamu ebintu abantu baji bagamba nti enamba y'abantu abajjanga mu bivulu egenda yesala kituufu ekyo mazima performance na package gye mubawa according to the package of the show kwoyo omuntu asasudde sente okujja okulaba ya Reigi yabadde etya mu ngeri y'okubeera nti omuntu kyompaakingidde ddala agenda okisabukulanga kyekyo omulabi oli ajja ne sente ze ne zigenduka. Was it worth? Natuuse koolo saa zaade nga 2 kitundu. Navuddeyo saa 5 n'eddakiika 4. Performance wise. The only thing maybe abayimbi b'e Kampala abasinga olwokuba nti Reggie abayisaamu eggaali. Abasinga tebaabaddewo. N'abyeko ab'e Kampala abo n'abyewo Nina Rose n'abyewo Fefe Busi, Lydia Jasmine, tali mu federation ne Levikson. Mukulu teyaze. Mukulu wa federation. Yikiseko ddala. Ola yagaana kulinnya Wannasanga nenga mukulu yayimba n'agamba asanyusa abantu mu kisaawe. Wannasanga tujja kujja. Kitalabiseeko nembulire ennaku. Kati ekirate nabe wa Reggie kye nazuddemu kye musaba atereezeemu. You see Reggie Katonda wakusitula. Be that bridge wakati wa West ne Central. Okay? Beera kati gwe ino okugatta. Katonda aba akutereddewo embeera n'obanga nga bw'okikuba embala ne Kampala osolo kikuba. Be that bridge. So that never artist abalala. Kuba Western babenga nabo basobola otapinga ku masanya. Tumanye kitegeeza kudirenga kulinya ku stage no tukasaanya kitunga tunalinya ku stage. Sometimes olusi weetaagawo bannakampala ngaawo bayiseeyiseewo okujja ne bakubeererawo. Kyokka kye nnyinza okuba nti kyalegerekwa bivulu ebisinga usually bitera okubaawo ne kikwatayo ng'ekikola. Abayimbi banne e Kampala tera okwagala okujja okukola ki? Okujja okuwagira. I think Spice yadda ina Shembala ensonga teyabaddewo naye nsuubiza Spice yandize naye n'abeera naye. Maijo. Ensonga nga zitambula erako abantu be nali nabo nga tubaako bye tudiscussinga. Bw'ocomparinga last year it was a political year. Quarter of this year it has been a political year. Era nga kiwanuzibwa nti ebivulu byesalira ddala ebitegekebwa omuwendo gwabyo. Tusuubire nti ssaawa zino eri abadigize ebivulu byazzeemu era kati tudigida Uganda yazzeemu oba nedda. Naye ate nze nkiraba bwe nti nze nekyo kye ŋŋamba abayimbi. Buli muyimbidde ewaka weekube mu ttooki. Weebuze fan base yange be baani. Okay? Baagala ki? Nga Kyagulanyi batera obbaga nti abayimbi muli ddoboozi ly'abantu. Fan base omuyimbi olina kwebulira nti fan base yange be baani. Baagala ki? Abantu bali politiko. Bwe boyogerera mu Uganda sikiriza mulizo asizava mu kulonda. Naye bwe boyogerera mu nsi gyaga nti abantu obukadde 10 bakera kubanza ne balonda. Nga population y'abalonzi obukadde 10 gyewaze okujja abantu agenda okujja okulaba ekivulu kyo. Ng'okitegese mu Kampala. Nga bw'oteeka ekivulu mu Kampala ne Wakiso. Olina otunulira mu Kampala ne Wakiso balonda batya abantu ki abagenda okujja mu kivulu kyange. I think omuyimbi yenna omugezi bw'oba tolina omutima gwo si mugumu. Osobola ozannyanga abayimbi abalala bazannye n'oba Newton osirikiraawo. Kyokka kakyalimu tekasobola bavaamu. Kaki? Aka politics kaweddemu. Man is a political animal. Bannayuganda twerabira. Man is a political animal. Of course, if you can capitalize on your political fan base, it is very good. Kati nkuwadde example y'ekivulu ng'ekya Dr. Kazube Kapa. Kazube Kapa abantu baayiika. Naye nga kwadi yonna bw'ogisoma ebitundu nga 910 bazze lwa that political attachment gye bamulinako.
generation y'abaana abali bayinza okuba tebalwayimbinga nnyo na music workers backup naye that political attachment yamulaba tugende tulage nti musajja waffe tukola ki tumubeererawo. So I think abayimbi ideas ezino wammanga politics asobola okununula. You can, for example, show us agenda kujjula nengo jagazange etundu ly'abantu abasinga agenda ogende wasa saa muyimbi mulungi alina music omulungi alina yiti eziriwo weziri nena akasaya aka politics tokalulinga awo tukwanga kagenda contributing ku kololo okujjula saa ogende kololo ye yayitawa kwa bagamba kiri political nacho ekiri political naye olw'obulungi bw'enze ekyo kankyewale leero saa muganda wange mukwano gwa eyo debate kankyewale tutuvuge kiri Kwana waliwo narrative ya kwegayidde sana dejja nga tuvudde ku show ya saa nga tuvudde ku show ya saa tujja kujja tukole bade gamba. Yes, politics sometimes akununula nti onaka Bobi Wine nga wakoze ensobi bino nga tumutadde ategeka ekivulu kyali Bobi Wine azokola ekivulu n'ayita akadde kawantu ne kayiika nga tekazerwa music naye nga kazekulaga busungu nga talina ndongo gyagenda bbawa y'amaanyi naye nga bazze kikyengezaako okulaga abayimbi tulina okusoma Claudia waliwo omuyimbi omu bamuyita Alien Skin sijja kwekulanja mukamulete ng'example. Yes, Alien Skin ng'agenda ajja nga bannankyukakyuka bamuyirawo mubiri bayi Freedom City ejjudde bagobya abantu emisana bamuwadde amanya ga gladiator wadde ghetto president Alien Skin amala kuba Freedom City atukubateka bateka atwekyangira katusamba atudde eri the next year ng'ateeka Millennium Ground ye Lugogo simbula embalaasi yagwa embalaasi eri ku ttaka nywa mazzi twara kyaswateeka omimi omulala gravity omuntu kyaswateeka kololo agigezeeko ate kyokana agigezeeko weri omimi omulala gravity omuntu Lugogo avuluze Mickey Wine awo biki yaggwa Lugogo nkalu nga jazi pia munyonyo abanyuma okuba ekifaananyi bakola ki nga bagenze balabe kali kikyengezaako tegeeza omuyimbi bw'oba toli ku level omanyi waliwo abayimbi olunaku lwaleero ng'ali ku level nti nyateeka ekivulu mu Serena oba ku Sheraton abantu bamutwala 15 miliyoni 3 oyo muleke yakuname nga bw'ayagala koyo abayimbi abantu be bagagga abantu bakulu omuntu ng'abantu aina nga aweza abantu 12,000 nga bagize ngasobola okwevaamu emitwalo 15 ngagundi kyagenda okukola irini kankola abayimbi abayimbi abandi abo abasinga olunaku lwaleero bamisaaki baani batuze ku level ng'asobola okera ku makya n'abayo n'abantu 10,000 tewali ndongo mpya nenayita abantu ne bajja abantu 10,000 ne basasula emitwalo 15 bwe bukadde 3 n'abayo n'emikwano gye 50 ng'asobola okugula table ku milioni 3 bwe bukadde bwa 15 endongo neseka naye omuyimbi nga tu music wo atagetinga abavuzi ba boda bakozi ba mbutale baana ba high school bana ba campus bana abakyali ku ssomero nze amagezi genda ndikwadde ayiza yimirira n'abantu bw'oba omutima gwo si mugumu kuyimirira n'abantu guzanye nga bashibashiba be babaawo ne beebuzaabuza ne babeera mu nnyindo bwe bati binyuto otherwise kale bw'onejjayo ennyo oluusi n'odda ku sayidi enda abagaaza bonna bajja ensi n'ebaanuku bavairota bajja ensi n'ebaagala naye bagezezaako okutagalatagala baliri pazo lunnabe yakuba ku ero beach awo nga yakakuba enkudi nakola oyinza ogimukwasa nagandeka mwana wa taata sooka ompeemu akatwala mu theatre ekyo sizakyo soka ekyo bwe kiri naye ebivulu ebintu wammanga byenjagala ntutumanye ekisooka tebikyakola nga bebyakola edda ago mazima genjagala tukkaanyeeko ekyo kimu ekyokuba ebivulu ebisaale tutera osudiya naye muno omuntu wagwa ntukuba teguweze naye abantu 10,000 bebakuŋŋanira mu maaso ga kamera bafaana bulungi era ebivulu ebisinga mu reality eri omutegesi biba bisaze ku mulyango tebaba basente naye ngaekivuddeyo kifaananyi omuyimbi afunyeyo 5 z'abantu abaze ne bakuba enduulu yabeerawo baje tusembyeyo ne kano mu mpupi eddakiika zituggwako naye olona TV eno gye njagala ombuulire endowooza eriki nti alejja okujja mu Kampala wano najjuza olona TV evugibwa nti all the way back central wano ebadde nga yeereeta oba omuntu okuba ow'amanyi olina okuba nga obadde okulidde wano ng'oyimbidde wano endongoyo saa zino nti waliwo ekintu ekiri mu mupango okubalaga nti Western yesinga amanyi bana yeyina amaanyi esobola okuliidinga
industry yaffe ya music okulaba nga bakoze kye bakoze mu ngeri yonna gye bakikozeemu abantu ne bajja mu bungi abaganda bannaffe abantu baffe bano ab'omu central munno n'ateeka ekivulu nga muganda waffe aganaga kalifa ne mutwala kamera ne mugikuba waggulu mulaga ebifo ebitagenze mu bantu ne tumusekerera kumbe muli ku narrative eri mu bavuga ebalage nti kati mwanafuye abamaanyi baveera. What could be your say? Ekintu kiriwe kiti baganda banga mazima kaba mazima ekivulu ekiba kiganji kiba kiganji. You see ebivulu bingi kalizenga ali technical byenda binga muwana mu kamera nti bikoze ng'erina ku kyo sense bodda mu bya ssente ku mulyango tebivuddemu ssente naye ng'omuyimbi ne promoter basekiwalinze abantu abanyuma okukuba ekifaananyi kya kamera ekivulu kasita ofairinga otuuka ne ku level esekiwalinga ekifaananyi ky'okukuba abantu ekya kamera n'obanga n'atali muntu ali tekinika asobola okukiranaga nti kibuzeemu kiba kiganyi kwa kiba kifulopinze nze nsubira abakazi ge nandiwadde muganda ye Nasta Kalifa aganaga sound ya Nasta engeri gye yali bouncinze nedda mu bantu yandigikozesezza ebintu bibiri ekisooka yandigikozesezza okuddamu okufuna bookings yandigikozesezza okuinfluencinga okuddamu okufuna bookings nabandi buno obuvuluvulu bonna obusinga bbaala bikijanga okubejanga ogatteko wano nanze gundi yangerere ezo booking azikola ki okuddamu tuyimbirayo music yo then nagikozesanga omukisa okunoonya oluyimba olulala olumuzza muki mu business ne bakola remix yamuza mu business naye nabyagwa Nwaji agiwambi okyandi Nwaji akwata remix n'agiwamba nedda mu mikolo gye nga atona gakola buno so I think the choice of the venue I think Forest Park Reza on a Saturday wasn't the best option. So, okiriza nti Western yetutwala kati? Tetutwala kuba omanyize sisi muva by'okusudia abantu. Mu Western Uganda oweza abayimbi 10 asobola teeka ekivulu n'aweza abantu omutwalo. Toba tewetagana kulowooza tobaweza. Ati ko mu Central nsobola okumenyera abayimbi 10 gwe nga nti ono asika omutwalo ku Creative Olugogo nafunayo omutwalo gw'abantu gwe tukuba ekifaananyi sina kindi ne tunyigiriza ne ku gate ne zidda. Kwa hiyo seta ingawe gate tata muyimbi akola magoba gali abunomu. Naye sika omutwalo gw'abantu kugumu ekitundu oza zootaddemu n'osasula ku URA n'ekifaananyi ne mukubaawo nti tukoze ne muddeeka. So Western tina era omutaddeyo ne yeyimba. Western tachina we tulimbide omuyimbi alina waaka wano mu Central. Yes. Afuna abantu saa ajja bafuna. Katumulinde. Airi nama tova ajja bafuna. Katumulinde tutwali. Misa kisema kula ajja bafuna. Bona bajja bona tobajja. Onakula leero abayimbi abalabe mmanya abasobola bafuna ba Pastor Bugembe Muzzi ajja bafuna. Okay. Judith Babide Muzzi ajja bafuna. Okay. Nwaji bwe kuba kwa kenfufuna abasiri asobola bafuna. Okay. Same story with Vinka asobola bafuna. Bobo ili mudabo mu West Stage asobola bafuna. Okay. Kamiri asobola bafuna. Bobo mu West Stage nadamu ne brand. Ate chiwatule. Chiwatule amagazi gemuwasi gali mu Serena. Banaye tetuyinza kusuka wano nze njagala amanya ganze mayamba Joseph big size bebe cool amagezi genkuwa Serena ne Sheraton tozibuusa maaso kololo gikole ne itaba 15 n'obukadde obusatu ojja kukola ssente naye eno mukyebi abiranga bingi ekyebiri ojjaka birawa amaziga bilalamu ekwaze byabyenzikize sagala bebe n'ekyemanyi bebe aweze emikwana 50 egisobola okugula tiketi tebo ya milioni 3 oba 5 ejagiweza bebe abasajja abekolola abesudia abasobola okwesondasonda y'abantu nga 10 abasasula emitwalo 15 ekifaananyi ekinyuma nti abantu bakoze eki naye muganda wange anything less of that bebendonge yinzo musala njogera ntudde wano endonge esobola omujjamu omuntu baga big size bebe kulu talabye ku bantu kibuze kibanyeko ng'ekya Kalifa aganaaga kale tetuyinza kusuka ano mbadde ne Maijo wa Maijo Events nyongera obebaza mena batwali kuva gitwatandikidde mpaka wano
ne banafu bateekamu kasente ng'aba Focus Event Services wamu ne ba Focus Graphics and Branding. Kojja Kagato Bicycle Kick agamba nti wali nnyo era abanoonyeeko ne basimu kwezi ku skuli Bicycle Kick sinkane mu show ezijja maaso awo Bicycle Kick noonya Kojja Kagato akutereeza amaka gwe abanga obusabusa byoli. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi